Bamu balaba kuyita ku mbaga tebajja kino kulaba mukyala wali awo alimu endalira alimu embaliga baliga ngazagala kujja ku mbaga yaserera mu kizigo ate nga waso omukazi kati yasoma kyasinga okulooza ke ekyobugagga kwe kweyirusa ate omukazi bwe weeyirusa n'ebitundu ebirala bifa onyoga sero ze zeete ebbugumu ozita katugenda okutuka pasita mutalinga barafu nga romansi ayitawo abigula ebbera abaana banyirize abaana bakoze ku mubiri bategedde emimwanga gye bagikolako abaana bakola emibiri mu kanisa oba toli musumba nga wanywera nga mondo osanga ogudde ekigo pasita awo wenyini kineese ku point egamba pasita mondo tetunamulabako mu kidaala ekyaki ekyokuba nti ayaniriza omuntu ndibabuulira mwagala lwaki muntambulirako mumujagazaaki temwogera ku binkwata ku mundeke mumpendulira abantu bagala otegeera obulamu oli musumba oli ow'abantu emyoyo bagala otegeera obulamu bwo buli side naddala obulamu bw'omukwano nina omuntu gwegenda okubera essimu bamita bad black agenda kuvuma muwala wange kituufu ye tumumanyi okimanya ekyo tumanyi mutabani we Kim Swaga ye yamuzaalamu omwana kati ojja mugamba akubalireko ebigambo ojja kutambula mu nsi nga tokyategerekeka abakulya ku radio ne ku TV bajja kuba nga bakudduka kati kyesonyiwe ekyo tukireke pasa tukireke ate wanazaala ba Kim Swaga tebaliyo bano mu lockdown uno domestic violence yeyongedde n'abayimbi okuba nti balangiridde okuba nti sibateekateeka omusajja agenda okutuuka kwasa omukazi ng'amulaga Keswaga nga bw'atanyukanyuka n'emitwalo ebiri ogumamanya oguleka waka bamulokinze down takyawera busajja ekimufuula obusajja ze ssente osuubira ki mu maka tewayinza kubaawo ala nnyo mbasaba President Museveni muwaakalulu 220 President Museveni mumuwe saagala inaalimu nenjagala Museveni ate bali abalulu balisewa paso sagala kulya toleta mpa enyondo yange ntambula n'ennyondo yange n'omusumeni nja kusalako obulago toleta pasita nsaba nkuweeyo kimu annabitone abayimbi bazze mu byobufuzi standi yaabwe eriwa basooke banaabe tebanaaba bawunya bagenda ku stage obalaba n'ebiviiri bagenda okufuluma nga batuyanye ng'obalaba tebanaaba batunule bafaanana kale kogaa nti oyo muyimbi wa kika kyabatanaaba Okay, 2020 King of NIC promotion okuva ku Choice Star TV nenga ne kuchenda katonze munana tubawo olunaku lwa Sunday. Yes nga nkuba enyimba esinzo okubeeza akabi mu week nenga olunaku lwaliro Kasavu Kanyama akanyomera kakajja ku Kigunda wali ku Star TV. Yes olwomukaga tubawe tuli mpola mala. So olunaku lwaliro njagala okuwa omulabi waffe nga nkwaniriza onegateko kubanganyiriza Pastor Mondo. Pastor nsabo obuze kubajiko na baje kumindeko. Njagala kuba kula musamwenna abatulaba era abetegereza emikutu yo gyonna gyotambulirako kukata ne social media handles mwebale nnyo mubula okukola Pastor obulamu mugamba ki obulamu bulungi lockdown abantu ebanyize naye gwosigadde nga bwoli enteekateeka yekuwa kyogenda okubeera mu maaso kyoli kiva mu kyolunaku lwaleero kiva mu nteekateeka gye wateekateeka jjo bw'ogaana okusoma leero okusoma okuwulira bukulu bw'ogaana okuteekateeka obulamu bwo oba omwana wo naku lwaleero ng'omanya nti gwe tojja kugwa mu kooti n'emisango enteekateeka oganda baga nti enkula y'omutwe yekuwa ensanirira n'ensala so enteekateeka yo yekusalirawo kyogenda okubeera mu maaso omuntu era teekateese amala budde amala gwa bbumba sabala gwa basore asabala gwa bbumba kubanga tabuuliridde ate ndowooza tafuddeeyo at large alina okubeera pastor omulabi waffe ayagala ategeere lockdown enenyiza abantu gwe enteekateekayo n'okubuulira abantu okuba nti babeera mu mbeera okuba nti tebali bubi balina bonga abantu ekyokukola abantu bakole ki kuba emirimu egisinga abamu bakyali down naddala mu entertainment ngeno gye tuli yenteekateeka gye ŋŋamba omuntu yenna yali akozesebwa ng'afuna ennaku 3 oyo mu lockdown yasurvivinga emirimu bagisalako omuntu yenna yatuula wansi nga tasose kulowooza n'okumanya nti ebiseera by'omu maaso bijja kuba bimwetaagisa okuba ng'ali better oba to improve himself by saving and planning because abavo basavinga naye tebaplanninga katoyinza okusavinga nga toplanninga zo savings n'ozirya wezizenga ozitwala so ng'olya kivubi olya kivubi kubanga osavinze omuntu alina ssente ng'afuna ng'asavinga naye nga talina pulaani bino bimubaako ekizibu ekigudde ebirowoozo bimugamba nti genda mu byo savings so in that regard
I think it's a planning. Okay. It's a planning process. Enteekateeka yaffe byolaba byonna ebiri mu nsi it's a result of lack of right planning. Okay, Pastor, awo nyini a weekend walabiseeko nga oyoza mukwano gwo amanyikiddwa nga Mutesa Pastor Mutesa abasinga ne bakulaba ne bagaba Pastor Mondo ye ng'omuntu lwaki alabika mu mbeera eno. Naye kati abantu balina okuzuula tewali omwami Mutesa ne Pastor Mutesa. Okay. Omwami Mutesa yoli bimukwatako bya bufumbo. Okay. Pastor Mutesa yoli abulira enjiri. Kakati tulina okubawulira abantu bano ababiri. Okay. Julia yakira ku makya n'atambula n'agenda n'alujja. Naga nti ngenze Canada. Okay. N'alekawo omusajja kumala emyaka egyonna n'atuuka n'amugamba nti kitadde. Nkivuddemu. Kugamba yaviirako ku ssimu. Kakati Pastor Mutesa omusuubira kukola ki? Kituufu. Kuwasa. Abantu abamu temulina okumanya nti bano abaana be mulaba ba Mutesa bazaalibwa mmwe. Bakuliddemu mmwe. Pastor abeera n'omubiri ng'ogugwo. Anyiiga nga ggwe, ayagala nga ggwe, ategeera nga ggwe. Ebimunyiga mu maka naawe nga bwe bikunyiga, naye bwe bimunyiga. Bw'omunyigiza nnyo n'omutuusa ku kisenge owedde, he responded according. So to me, yes, you must understand nti Pastor Mutesa kyeyakoze kyadde ky'amagezi. Obutayenda n'okumala kumuleeresa nti omusumba oyo ayenda. Omusumba oyo ayatesa abakazi embuto. Kyandisoundinze nnyo naye okuwasa. Kyabwa Katonda ate yakoze bulungi tiyawasiza mu lujja. Okay. Yagenze mu church. It was open. What's wrong with that? Kino kireka wa Julie na Luija gwabulira enjiri mabegako n'alokoka kimuleka wa. Moving on oba naye. Ya moving at the on. Neri jali yafuna omubeezi. So kitegeeza naye ye ali atambula dda ono yabadde aludde. Ono yabadde aludde ng'akyakkiriza nti oba ali awo ajja kwekuba mu kifuba. So Julie Mutesa definitely. Erinnya Naluija kati erinnya liri amuvuddeko. Naye kati eryamukwata. In fact tosobola dikyusa kati yengomu. Pastor njagala tutunulire church eno erabise nnyo nga abapastor abatali example nadamu kintu ky'okusigala n'ababeezi omu. Mabegako tutunulira omusumba Bujingo n'abasigadde nga abaagala bakyukamu nadda. Simawulire. Biri bapasita abasinga balina abakyala ababalina. Abakyala ba mirundi ebiri. Yawasagwa kubiri. Abasuma basinga bemanyi. Ki ekireeta ekyo pastor? Bava eno wansi nga beeyiiya. Bw'oli mu kweyiiya omukyala gwofunira waako okweyiiya. Oluzungu lwalwa kutega ebigambo byakutambula alimu amatankane ayogera ebigambo tebiwera. Mukazi wattu ng'ogyeko okuzaala abaana nga teriri kikiyobugaga kyalina mu nyumba. Wofuna ate bw'otuuka eno waggulu dynamics zikyuka, bulamu bukyuka, covid akyusiza bingi n'ebintu ebirala ebigirako mu kukulaakulana. Kati bwetuuka mu kibaita crisis management ey'ebintu n'amaka, conflict of interest wetandikira. Weetaaga manager kulwaninga say radio and TV. Or any other business. By'onokwata mu ono ye atabukira ate mu byabufumbo. Mwami wange kireka bamutwala. Kyeko mwami wange agenda. Nekyonooneka. Alwana entalo z'emizigo. Eno tulwana tuli mutalo wa economic war. Ekyokubiri teba bateekateeka nga bambuka. Bano bagendanga mu America. I'm going to America. Agenda okuvaayo ng'obwongo bukyuse because when you travel life changes. Agenda okutuuka nga muganda wange ebigambo tebikyakwatagana takyajja mu status ate abasoma ne batabayamba. Ekizibu ekyokusatu Katonda bw'ayita bapasita bano bapasita beerabidde nti abakyala bano Mukama teyabayita. They had no calling. Exactly, their housewives. N'omwambaza ekyambalo kyaki kyabapasita laba sitaani baamukwata ng'asinzira ku mafuta ga bapasita n'amukuba ekigo. Ugenda okusanga omukyala tali pastor mukwasa bya pastor kiringa ekyennyanja okukijja mu nnyanja n'ojala kitambule ku lukalu. You are wasting a lot of energy and the pastors need to hear that. Kyobana basumba bakyala basumba byasinze okumenya amakanisa kyala basumba basinze okwonoona obufumbo. So pastor kyandibadde kituufu omusumba waafuna omukyala n'atayingira kyaki kufuuka pastress. Yes, kiri better aconcentrating kubanga n'obufumbo ministry. Ate yaga nti batabira pastor taliyingira mu ggulu. Abakyala mu basigade mu baleke eyo abakyala mu bajja kubaswaza hata basumba abamu balaba kuyita ku mbaga tebajja gero kulaba mukyala wali awo alimu endalirali alimu embaliga ngatagala kujja ku mbaga yaserera mu kizigo ate nga watso omukazi kati yasoma kyasinga okulowozako ekyobugagga kwe kweyirusa ate omukazi bwe weeyirusa n'ebitundu ebirala bifa onnyoga seero ze zeeta ebbugumu ozita
katugenda okutuka pasita nempunya nyini pasita ekyukamu omuntu alinga balafu nempunya nyini akawoka kyukamu ayitabo abigula ebbera abaana banyirize abaana bakoze ku mubiri bategedde emimwanga gye bagikolako abaana bakola emibiri mu kanisa oba toli musumba nga wanywera nga mmondo osanga ogudde ekigo pasita awo wenyini kineese ku point egamba pasita Mondo tetunamulabako mu kidaala ekyaki ekyokuba nti ayaniriza omuntu ndibabuulira mwagala lwaki muntambulirako mumujagazaaki temwogera ku binkwata ku mundeke mumpendulira abantu bagala otegeera obulamu kuba engeri gy'oli so much inspiration ate oli musumba oliwo abantu emyoyo bagala otegeera obulamu bwo buli side naddala obulamu bw'omukwano nina omuntu gwengenda okubera essimu bamita Bad Black agenda kuvuma muwala wange kituufu ye tumumanyi okimanya ekyo tumanyi mutabani we Kim Swaga ye yamuzaalamu omwana kati ojja mugamba akumalireko ebigambo ojja kutambula mu nsi nga tokyategerekeka abakulya ku radio ne ku TV bajja kuba nga bakudduka kati kyesonyiwe ekyo tukireke pasa ate banazaala ba Kim Swaga tebaliyo kituufu kati ate njagagala ki omukyala tayagala so pastor abatutumufu bano nga nkuta nga kuba olina akadde olina woolina okudduka abatutumufu bano mu lockdown uno domestic violence eyongedde n'abayimbi okuba nti balangiridde okuba sibateekateeka omusajja agenda okutuuka kwasa omukazi ng'amulaga Swaga nga bw'atanyukanyuka n'emitwalo ebiri ogumamanya oguleka waka bamulokinze down takyawera busajja ekimufuula obusajja ze ssente osuubira ki mu maka tewayinza kubaawo nkumaze kujjeko engalo pasita abantu basiibule bannayuganda n'abakulu bakumyenye eggwanga tukute mbagala nnyo mbasaba President Museveni muwe akalulu 220 President Museveni mumuwe saagala inaalimu nenjagala Museveni ate bali abalulu balisewa paso saagala kulya toleeta mpa ennyondo yange ntambula n'ennyondo yange n'omusumeni nja kusalako obulago toleeta pasita nsaba nkuweeyo kimu annabitone abayimbi bazze mu byobufuzi standi yaabwe eriwa basooke banaabe tebanaaba bawunya bagenda ku stage obalaba n'ebiviiri bagenda okufuluma nga batuyanye ng'obalaba tebanaaba batunule bafaanana kale koga nti oyo muyimbi wa kika kyabatanaaba balinga ekkalala omenoga ndi Mukama Katonda neyanza nnyo pastor lwakaddeko neyanza nnyo natuyogera kwena mugoze kumpa interview toyogeranga ndireeta omusumaani n'ennyondo n'enkukuba tonkyaliranga ng'obyogerako bakuba abantu si kirungi neyanza nnyo mbale ne pastor Mondo akadde tani tujja kwongera okumufuna mu maaso exclusively. Thank you so much okubanga tujibale ne pastor Mondo ekigunda wetuba Saturday sawa ziba 5 paka musanvu kitundu then ne Metro FM tuba tubale nyimbe sinzo kubezaga lunaku lwa Sunday saa 5 paka mwenda. I'm Makai Kote Ruby, King of Analysis.